Musanvu yasobeddwa oluvannyuma lw'abaana b'abalamu be okwekubaana ne basaawa emmere ye mu kiro nga katamanyi kyakuzzaako. Kizza gwe tusanze ng'akyesansabaga ategeezezza nga bano bwe bamaze ebbanga nga bakayanira ettaka okubadde emmere eno nga liwezaako obugazi bw'ayiika 6 kyokka nga kwawangaalidde nebba okuva mu myaka gy'enkaaga okutuusa lwe yamufaako mu mwaka gwa 2017. Wamala yandeka tandekanga mu bbanga. Wamala yandeka teridde mabanja. Teyewolangako mu bbanga. Mama ndabye. Bonna badduse nga bamanyi essaawa yonna bonna babatta. Kati abantu bwe baddukidde naye ate obulungi. Balina okunnyaa kubanga omwafu ogwo bataatambula baganye busaayo ne bagusaayo. Fungiwa wano nkaaga mu nnyumba. Ono agamba nti okutuusa kufa kwa bbaawe yali tawulirangayo muntu yenna abanja bba Wamala Samwiri kibanja kino nga nabwe kityo bano abalabanga banyazi bunyazi abagala okukungulira gye bataasigira. Erosi alinako yamuloopera nti Wamala alidde ekibanja kyange kubanga baganda be bonna ye yasembyeyo okufa nga bonna omulala ali wali ku luguudo omuyita ono ali wano omulala ali wali ntaawo. Eric Bukenya nga muzzukulu mu maka gano agamba nti ensonga zino zizze zituulwamu mu ofisi ya RDC ekyatuusa n'omumyuka wa RDC Bwabye Richard okuwandiika ebbaluwa eyimiriza bano okutaataaganya na Mukadde okutuusa nga waliwo ekituukiddwako kyokka nga bino baabiziimuula. Ebbaluwa yali etugamba ennaku 40 eziggwako nga 29 kye twakola twakikkiriza ne tugamba nembaga abannange tugende tuwulirize ebiki ebivaayo ekyamazima twagenda owa mwami Bwabye. Okusinziira ku Namukadde obukulembeze bw'ekyalo bwe buwaga abaana bano kubanga zenga abalaba nga bakukuta nabo buli lwe bajja ku kitundu. Abatuuze betoogeddeko nabo okubadde n'omutongole w'omu Lukantaawo boogedde kye bamanyi ku kibanja kino. Kati kusaawa zino abazzukulu abo tetumanyi kiki kyagenda baliiso olw'ensonga nti emmere yonna bagisaayo ne gwawo naye ng'obuzibu bwonna buvudde ku Deputy RDC. Oli mukadde waffe watuuse akaddiye tetumanyi byabo bya famire naye bakoze ekikolwa ekitaliiyo okusaawa emmere. Bwatuukiridwa ku nsonga eno amyuka RDC Bwabye Richard asambaza ebigambibwa nti ali mabega wa kusaalimbira ku kibanja kino era n'ategeeza ng'ensonga bwe zaakwatibwa mu ngeri y'ekisajja kikulu nga Namukadde yalina ebbeetu okusigala ng'akyakozesa ekibanja kino okutuusa nga waliwo ekikyuse. Abakulembeze simanyi baluzungu lwe batawaanya oba nguzi oba mululu balowooza nti ebbaluwa ebawadde obuyinza okugenda okugaba ebibanja by'abantu okukwatagana n'ababbi b'ettaka ne batandika okusalaasala ekibanja. Ono ayongeddeko ng'abasaayi emmere nga bakulemberwa ssentebe w'ekyalo Kabombo Edward bwe bagenda okukwatibwa era ng'abantu babiri bamaze dda okudda emabega w'emitayimbwa ng'ensonga zino za kutuuka n'ew'omulamuzi. Kwata abo bonna ababadde mu kikolwa chairman w'ekyalo ate ye suspect asooka. Farida Nakayiza ne Moses Serumaga BBSKATI Fina e Mukono. Bandya nawo balaba omuntu afaki afanya matafa mutu naye abaana babonyabonyeza